mbaniriza ku Swax 256 mawulire mu bifaananyi kansubire nti oli bulungi ebyokuza lumbuye bijulidde gavumenti ya kuno ekyatubidde n'empapula ezisobola okubasobozesa okufuna lumbuye ye munnayuganda eyagenda okubaako obulamu bwatetenkanya ettaki naye n'asobola okuba nga afuna omwoyo ogw'okwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga mu ngeri yonna gy'abadde abitaputamu abadde yafuna abawagizi bangi nga bwe mumanyi nti babadde bamugoberera bahonalebo abawo kuno e Uganda okuli ne honalebo Muhammad Nsereko bavuddeyo balumiriza ekibiina ekivuganya gavumenti nga National Unity Platform nga bwe kiri emabega wa byonna lumbuye byabadde nga ajjayogera abaye amazima ge galiwa honalebo Zaake Butebi yagenze ku mirimu gya Parliament ettaki naye abasinga obungi bagambye nti yandiba yagenze kutaasa lumbuye minisita avunanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga Kelo Oryem yavuddeyo wiiki gye tukubye mabega n'ategeeza nga omusajja ono bwe bamulina naye nina amawulire amalala genfunye enkya y'olunaku olwaleero ayogerera poliisi mu ggwanga Fred Enanga avuddeyo n'agamba tebannaba kufuna lumbuye mu mikono gyabwe nga poliisi wabula bategese fayiro ye ya misango 15 miramba gye bamulindisizza wenjogerera bino lumbuye tali mu ggwanga era tebamulina abo bonna babadde bagamba nti poliisi erina lumbuye ayogerera poliisi mu ggwanga avuddeyo n'akakasa bino bw'abadde nga awa okwogera kwa wiiki nga bwe kubadde ku kitebe kya poliisi e Naguru njagala okubuulira ku nsonga lwaki kibabeeredde kizibu okufuna lumbuye ebiwandiiko bye bimubeeza ettaki ne bye biba biweddeko naye nga mu nsi mwali abadde aliyo mu mateeka era ng'alina ne license oba kyonza okuyita working permit ng'alina ne working permit emukkiriza okukola emirimu mu nsi eyo nga mu nsi abadde aliyo mu mateeka ensi eyo erina obuyinza okukuuma omuntu oyo ate njagala okubuulira lumbuye bw'aba yali mugezi n'asaba asylum ng'akyali mu ttaki amazima ga Katonda mu ggulu Uganda tejja kumufuna kubanga mu mateeka agafuga ensi yonna singa obeera nga osabye asylum Stella Nyanzi bwe yasaba asylum e Kenya n'abaana be 3 munnange Kenya evunaanyizibwa nnyo okukuuma Stella Nyanzi era baba tebakkiriza nsi yonna kumukwatako bw'ebanga eggwanga eryo lyakkiriza ne limuwa obubudamu singa lumbuye aba yaweebwa obubudamu ettaki nga bamulina nti yasaba asylum bw'ebanga ttaki yakkiriza okuwa era kiyinza okubeera ekizibu gavumenti yakuno okumufuna kubanga wooweera omuntu asylum oba olina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okumukuuma gwe ng'eggwanga eriba limuwadde asylum era eggwanga eddala lyonna eriba limwetaaga kiba kizibu nnyo okuwaayo omuntu oyo gavumenti ya ttaki n'eya Uganda bayinza okutwala ebbanga sinakindi n'okulemwa kubanga mu nsi yonna eryo etteeka likola teri muntu yenna asobola kufuna okuggyako nga eggwanga eryo lye wasabiramu asylum likuvuddemu buvi ate era waliwo amateeka agalifuga era mwe balina okutunula nga